bwe baba encouraging okubeera ne high milkers zino mumanyi what the end result is going to be with your milk. Oba baagala mubeere ng'abeebikaado lima ebikajjo ng'ab'entangawuzi ng'abamuringa. This is going to be the end result. Naye ekyo ow'ebikajjo nga teyasingayo ttaka lye maybe naye abasingayo ennyumba zaabwe ng'oyagala ogula high milkers or automating your whatever system. This country does not have the capacity to have 10 large dairy farms or even 10 large dairy farms producing high levels of milk until when the systems are in place. So people don't just jump. Bwe mba njogedde ku bikajjo, bwe mba njogedde ku muringa, bwe mba njogedde ku ntangawuuzi, mbaleseeyo bulesi nga saagala bajjukiza abantu be balimisizza miyembe, be balimisizza micungwa etteeso wano. Abantu nga balimye emicungwa. But how come emiyembe n'emicungwa ngiyitako wano buli bagitambuza ku bigaali? Lwaki tebagikolamu juices? And who doesn't know? It is only a person who doesn't know. Nti ddala emicungwa gyonna gye tunywa sijja ku mentioninga company n'emiyembe ebyo bye tunywa bye tugula mu supermarket nti babireeta okuva mu mawanga amalala. When they are concentrated juice, wano e Uganda bawongeramu bwongezi mazzi na kupaakinga. Naye abantu tebabagulaako miyembe gyabwe, abantu tebabagulaako micungwa gyabwe. Nze njagala ondayigeko kampuni emu nti no yino eyingizaawo boxes ez'emiyembe nga giva Teso, ez'ennaanansi nga ziva Bugerere, ez'ennaanansi nga ziva Luweero, nti processing ennaanansi zino ne tufuna pineapple juice. Ne pineapple juice gw'olabako mu supermarket agira mu containers mu mawanga amalala nga ali concentrated. Kati omuntu bw'aba akuyingiza ekintu nti kikole era kirime, nze kaakika sijja kwejjusa kulunda nte zange mu ngeri efaanagana bwekyo kubanga tensala. Amata ngafuna siri ku high milkers, ennyama ngifuna, obulume mbulina ne manure agenda mu nnimiro zange mbulina. Bannange tubeere a little bit patriotic bwe tuba twagala okugaggawala ennyo, because you will never become too rich on the graves of your future generation. Abantu ne tubayingiza ekintu ekipya kye tumanyi very well know that it is going to mortgage this country. I am not against scientific research. Ebisagazi biri pakchong byendiko is scientific research. Nzikiriziganya nakyo era muddo mulungi nnyo ogukula mangu ne gusobola buli kintu kyonna ekiri positive tugende nakyo. But the progressive and self-centered research from abroad, our policymakers, our people should reject it. They should not reject it outrightly. There are so many people who talk to me about those high milkers and the hybrid cows. I say, yes, I'll get there. And I'm going to get there on my own terms. Kubanja genda nezaaliza ente zange, paka ente zendizaala nga zivaamu amata mangi, nga bazzukulu ba wano, oba abaana baabwe bali kikola kyekyo.